walala si wano waliwo ebitundu ebirala bye twalimu eby'Emityana, waliwo ebitundu eby'Emityana gye twarwaniranga nga Ssekanyonyi, nga Bulera, Wamala, ebyo mbimanyi bulungi, naye sirowooza nti natuukayo emirundi mingi. N'olwekyo njagala kwebaza Sister Nakampi, ngenda kumukwasa ekisumuluzo kyenjuye oluvanyumako. Kati Sister Nakampi yatuyamba mu lutalo nga Haji bw'abadde agamba yali takuba mundu, naye yalina ekifo ekyo eky'ekijaguzo. Ye ne Father Seguya batukiriza okukozesako amanyumba ago, ate ne bakuumako abaana baffe abawala abaava Masuliita, ne bakuumako ne mukadde wange bwe yali yaduka agenda Kenya, yasooka n'abeerako mu kijaguzo ne Kakonde, ebitundu ebyo. Ate n'okutusabira, kubanga basaba nnyo okusinga ffe tubeera mu kulwana, naye bo basaba. Njagala kwebaza Sister Nakampi ku lw'obuyambi na banne Father Sesanga batuyamba kinene. Kati bwezija eno ndina okugezako okubayamba okubatangaazamu ebyetaagisa okukola, kubanga eno gye mbeera n'abantu abatabayamba ebiseera ebimu. ababaguumaaza mu ndowooza. N'olwekyo kiba kikulu okuwulira enjiri esobola okubayamba okumanya ekyokukola. Omukugezako okubayamba waliwo ebigambo byenjagala nzijeeyo olwaleero. Ekigambo ekisooka kyekigambo ky'enkulaakulana. Enkulaakulana kitegeeza ebintu ebikwata ku ffena: enguudo, amasanyalaze, amasomero, amalwaliro. Ebyo bikwata ku muntu yenna ali mu kitundu ekyo. Kati bwe tutunula ku byenkulaakulana, NRM we yagira mu buyinza twatandikirawo oluguudo lw'e Kampala Mityana, twakalukola enfunda oba 2 oba 3, oluguudo lw'e Kampala Mityana. Netwongerako netukola oluguudo oluva Mityana okugenda Fort Portal. Bwe twakolera oluguudo olwo tetwalina ssente nyingi, naye twafa mu ngeri yonna. Twakozesa okuwanyisagana n'Abayugoslavia, oluguudo ne tulukuba kolasi okuva Kampala okutuuka Fort Portal. Kati oluguudo olwo okulukuba kolasi kitegeeza nti mwenna mwali muyambiddwa.
kubanga nvudde ku kolasi wali ezigoti okutuuka wano bangambye nti ziri kilomita 15 awo kumpiko okusembeza tamak okugituusa ezigoti kitegeeza nti kolasi oyo yabasembererako mwe abeeno munda ab'ekakindu. Kati netukola oluguudo oluva Kampala Busunju Kiboga Hoima. Kati enguudo ezo zituuse ku nyanja mwita Nzije Lake Albert. Kitegeeza nti enguudo ezo oluguudo olw'Ebusunju twalusembeza kumpiko nabese Kanyonyi oludda luli. Amasanyalazi ngalaba gatuuse wano gatuuseewo. Amasimu mukubira amasimu bwe mbeera mu Mwenge omutamiivu abeera gye munywera omwenge n'akuba esimu za bunawona. Amasomero, amalwaliro, ebyo byonna biri mu kiti ky'enkulaakulana. N'olwekyo abakulembeze kiba kirungi mukinyonyera abantu bano nti ebyo byonna biri mu kiti ky'enkulaakulana. Naye ate oyinza kubeera kumpi ne kolasi naye eddako 95 nabayigiriza ekigambo okulembeka. Nabagamba nti enkola ya gavumenti eringa ng'enkuba. Katonda bw'aleeta enkuba n'etonnya. Bw'oba totute mutwawaana n'olembeka, enkuba eyinza okutonya, omukoka n'akulukukuta, naye mu nnyumba yo amazzi tegaliimu kubanga tutute mutwawaana kulembeka. Kati awo okulembeka kitegeeza okwongerako ekigambo ekyokubiri mu njogera yaffe, obugagga. Obugagga bwawukana n'enkulaakulana. Enkulaakulana yaffenna, naye obugagga n'obwavu bibyo ng'omuntu. Mu nnyumba yo tekuli mulala. Bw'oba tofuddeeyo n'okozesa enkulaakulana ezze mu kitundu kyo n'okola eby'obugagga ebisobola okukuleetera ssente n'okuwa emmere emala mu maka go, enkulaakulana egenda kubeerawo. Kolasi waali, amasanyalazi weegali, esimu eziri, amazzi weegali ag'emidumo, naye omunyumba yo obwavu buseka. Ate bw'ojja mu lukungaana nga luno, wano tugenda kuyimba naye lw'oddayo obwavu bwoleseeyo awaka
bugenda kukwaniriza nti kuliko olukiiko, kuliko olukungaana, otulese wano ku makya, tukyakulindiridde. Awo n'otandika okulekana n'omukyala, sukaali taliiwo, omunnyo, biki. Kati awo we mbagambira nti temuguumalira mu bigambo bingi, mulina okumanya kiki ekigirawa. Enkulaakulana ya ffenna, naye obugagga n'obwavu bibyo. Ng'omuntu NRM erudde ebawabula nti bannange, obubondo gye musobola okuyita ne mugoba obwavu mu maka gammwe, akasooka ke kabondo ak'obulimi n'obulunzi obukola ssente. Twatandika dda 96 mu manifesto yaffe ne tuteekamu okuwabula kwa ikazi 4. Olwo twabasomesa ne tugamba singa obeera n'ettaka ettono lya ikazi 4, ika emu n'oteekamu emwanyi, ika ey'okubiri n'oteekamu ebibala, ika ey'okusatu n'oteekamu omuddo oguli sente z'omu biyumba, ika ey'okuna n'oteekamu emmere yawaka, emanju n'oteekayo enkoko z'amagi, n'oteekayo embizi, kumpi n'entobazi n'oteekayo ebidobo by'ebyennyanja. Ogenda kugagawalira ddala. Ebyo byali mu manifesto yaffe eya 96. Ne tubawabula nti bw'oba tosobola kukola byonna ebyo 7, kolako ebitono by'osobodde. Era abakkiriza ne batuwuliriza bali bulungi ddala, naye abamu tebafaayo. Ate abalala babaguumaaza, balinga abalabe bammwe. Wadde oli wa opposition, kyabulabe okudira omuwagizi wo n'omugamba nti tuweetaba mu ntegeka za gavumenti ez'ogoba obwavu. Kyabulabe okuwulira omukulembeze, kubanga ze nali mu opposition, nali wa DP mwaka 6 nali wa DP, naye omubudde obwo wadde nali siwagira UPC, naye nali nkunga abantu bange eri mu Lukoora okujumbira programu ezikwata ku nte, ezikulaakulanya ente, kubanga ente tezaali za Obote, ente za Kaguta. Kati nyinza ntya obutafa ku nte zaffe, obutakulaakulanya kiraalo kyaffe, mbukubanga Obote abye gavumenti, oba abye gavumenti agitwale, naye nkulaakulanye ente zange zeyongere. Kati ababagamba nti temukwata ku ndokwa za NRM kubanga bitu bya miini ya nkumbi, mbu miini ya nkumbi. Abo balabe bamwe
ate bo tebazira misaala oba babagamba nti muzire enteeka za gavumenti ezigoba obwavu ku lwaki bo tebazira misaala gya palamenti. Kati ekigambo kyokubiri obugagga n'obwavu ebintu ebyo bibyo ng'omuntu omu makaago enkulaakulana ya ffenna. N'olwekyo mbasaba temuddamu kulimbibwa, tewabawo abaguumaaza, era ako kabonero k'obulabe eddala, kubanga bw'ogoba obwavu mu makaago oba otogobye obwavu mu maka ga Museveni. Museveni ali eyo, obwavu buli mu makaago. Ate esente zezikuleetedde kumuluka kugoba obwavu, sente zo sizange. Tulowooza nti Museveni agenze mu kiraalo n'atunda ente ze n'ateeka sente mu PDM zammwe, nti guno mugabo, kubanga ffe tetuli ba mululu tugabula mu bwenkanya. Buli muluka miliyoni 100. Bwe mukola obulungi tuyinza kwongerako, bwe muzikoze ez'ekikumi ezisoose, ate ekyo 10 kya buli mwaka. Ez'ekikumi ezajja zaali za kuloza tulabe. Bwe muzikozesa obulungi tugenda kwongera, ziyinza okuwera n'ebikumi 200 buli mwaka. Kati esente bali abalabe bammwe ababagamba nti muzire programu za gavumenti, sente zammwe za gavumenti, sente zange. Naye sobola kubeera mu gavumenti nengabula bubi, neteeka ku siyani yange nerabira abannayuganda abalala. Kati ekyokusatu kyekigambo ekyobuweereza. Obuweereza nga mu malwaliro, obuweereza buyinza kutabeera bulungi, bayinza kubba amadagala gammwe abasawo. Abasomesa mu masomero bayinza butakola bulungi, obutaweereza bulungi amasomero aga gavumenti. Naye ekyo NRM yakinogera dda eddagala. Ekyomukisa omulungi abamukuffe twaliwo mu biseera by'abazungu, twaliwo mu biseera bya UPC, twali tumanyi obunafu bw'abakozi ba gavumenti. Nali mbalaba owegombolola, ow'omuluka, DC, abasawo ab'ebisolo, abasawo b'abantu bali tebafaayo ku bantu. Naye NRM bwe yajja twabanogera eddagala ku ekyo. Twabagamba nti ow'omuluka asigalewo, mukozi wa gavumenti, owegombolola asigalewo, mukozi wa gavumenti, kaawo asigalewo ku district mu kifo kya DC. Naye mwerondere abantu abammwe abanalondola
ensonga zammwe bebaani LC1 chairman oyo wammwe sinze alonda LC1 ono ayogedde wano sinze eyamulonda LC2 LC3 owegombolola wammwe kansila akiika ku district oyo wammwe omubaka wa parliament wammwe omubaka omukyala wammwe abo bonna bava mumwe ne mubasindika eri bakole obwanampala ku bintu ebyammwe gavumenti byesindika kulwaki abo temubabanja oba kulwaki kati ngeno mwalonda ba opposition naye walimu n'okubba baba obululu ekyo nkimanyi baba ekyo nakyo nkimanyi n'olwekyo okugamba nti obuweereza buwenyera wano buwenyera wali waliwo obunafu wano nawali ekyo kiri mikono gyammwe kubanga NRM yabuweereza dde obuyinza nti mwerondere abanalondoola ebintu byammwe bwe mba temulonze bulungi oba gwe mulonze temumubanja ebyo byammwe musango gwammwe ekyo mukiwulidde banange kulwaki togenda kumuluka n'obuuza sente 10 miliyoni 10 zetuwulira ziri luddawa bameka abafunye omwaka guno bali luddawa genda kumuluka obuuze n'olwekyo ekyobuweereza ekyo twakimala dda kiri mikono gyammwe ababaka bammwe balondoole bemwerondera kati ekigambo ekirala ekitawaanya abantu kyekigambo ky'emirimu emirimu NRM secretariat nabo balina okweyongera okunnyonnyola kati ekibuuzo kiri nti emirimu gisangibwawa kubanga waliwo ebifo bibiri awasangibwa emirimu ekifo ekisooka bwe bulimu obwa gavumenti erinamu obulimu emirimu si mingi egya gavumenti kubanga tuyinza kugibala wano ow'omuluka omu oyinza n'ab'emiruka babiri kiyinzika nti ab'emiruka bali babiri oba basatu ab'emiruka bameka ate owegombolola atekaawo emirimu gya gavumenti giwedde emirimu emirala busomesa oba amasomero ga gavumenti egyo nayo emirimu naye omusomero abasomesa balina okubeera n'enamba ekwatagana n'abaana omubudde obwaffe bwe twali tusoma mu myaka ya 1995 kyali nti buli musomesa omu asomesa abaana 40 ndowooza kati bayongerako oba omusomesa asomesa bameka LC1 chairman abadde wano musomesa
How many? Chiwando chimanyiko? Cow. What is the teacher pupil ratio? Tusomesa abana 5 buli musomesa. Yes. Kati mu budde bwa thank you. Kati mu budde bwamwe mwayongerako nti omusomesa omu asomesa abaana 5. Omubudde bwaffe omusomesa omu yali asomesa abaana 40. N'olwekyo abasomesa nabo baluka ekikomo. Emirimu gy'okusomesa oyinza kukibala n'ogamba nti essomero erimu abaana 1000 lirina okubeera n'abasomesa bwe bati. Tebasobola kusukawo ekiyitiridde. Emirimu gy'obusawo nagyo girina ekikomo. Emirimu gy'opoliisi tetunaweza namba yeetagisa kubanga kirina bajeti y'abapoliisi. Ab'amagye nabo balina ekikomo. N'olwekyo emirimu gya gavumenti mulina okusomesa buli munnauganda yenna n'akimanya nti emirimu gya gavumenti mitono. N'obubaka bwa palamenti okulwanira obubaka bwa palamenti ekifo kiri kimu. Naye nze ne maama ewange ekisozi bwe mujjayo mugenda kusanga nkozesa abantu bangi abawerako. Kubanga bwe tukola namba 2 mbagambye nti namba 2 bugagga. Akabondo akasooka ak'obugagga bulimi n'obulunzi. Akabondo ak'okubiri makolero. Akabondo akokusatu buweereza nga woteeri, transport, biki ebyo. Kati bw'okola ekyobugagga ekikyo ng'omuntu ate ekyobugagga kyo kizaala emirimu. Ekyobugagga kyange nga Museveni naye nkozesa Abanayuganda abawerako. Kati gwe bw'okola ziri ikazi 4 emwanyi, ebibala, okulunda ente z'amata, ebyenyanja, embizi, enkoko, ogenda kusanga okoza obugagga bubwo naye buzadde emirimu eri Abanayuganda banno. Kati wenjogerera bw'otunula mu mpapula ogenda kusanga amakolero mugalaba bwe mugenda Kampala mulaba amakolero agetolodde Kampala. Kati amakolero ago wenjogerera bakozesa akakadde k'Abannayuganda mu makolero. So nga emirimu gyonna egya gavumenti ya Uganda giri mirimo 47,000 n'ekitundu kya miliyoni tekiwera. N'olwekyo njagala mukimanye nga Sister Nakampi bw'abadde abagamba nti mu abaana mukole. Bw'okola weekozesa ate ekyokoze nekizaala emirimu eri Abanayuganda abalala. Ekyo nakyo tukitegeere muleme kubeeraawo mu kavuyo. Emirimu givaawa. Emirimu egisinga obungi
giva mu ndenkolera gyange. N'olwekyo osanyusa okujja wano okugabanako nammwe ebigambo bino ebitono. Njagala kumanya bye mbagambye bibayambye oba ani ayambiddwa? Omuntu omujagala aveeyo addemu byejogedde wano. Ono w'enkofiira ono w'enkofiira. Enjala ddayo olya waka. Oba mubategekedde wano? Wawaddewo okutegeka wano? Mwalidde? Basi. Owekitiibwa Pulezidenti. Kati ssebo kikufiira nga nze. Ebuze. Njogede ki? Biddemu. Owekitiibwa otusomesezza okubeera nga tetuwuliriza bannakigwanyizi abatugaana enkola za gavumenti. Ate era kyentegedde mu byonna by'otusomesezza nti obugagga bw'obufuna buyamba ggwe. Mukubere mu ngalo bannange. Omusajja nga mugezi ddala. Owekitiibwa Pulezidenti, weebale nnyo okubeera nga otusomesezza bw'otyo. Ate ebigambo ebirala ekyo kya bugagga okinyonyodde bulungi. Owekitiibwa ekirala ky'otusomesezza okubeera nga tugoberera enteekateeka za gavumenti. Abatugaana bonna okubeera nga tetugoberera nteekateeka za gavumenti, ate bo omusaala gwa Parliament tebagugaana, naye ate ffe ne bajja ne batugamba nti tetugugoberera. Era abavubuka bannange mwenna abali wano nsaba tubeeremu amagezi. Kale ekyo nambeemu enkulaakulana kitegeeza ki? Enkulaakulana ow'ekitiibwa Pulezidenti etandikira ku ggwe omuntu omu. Ngambye mbadde ndagenda enjawulo eriwo wakati w'enkulaakulana n'obugagga. Owekitiibwa Pulezidenti, enkulaakulana ze nguudo ennungi. Munkwere mu ngalo omusajja nga mugezi bannange. Enguudo ennungi z'otukoledde, amasannyalaze ebikwata ku mwenna. Kati owekitiibwa Pulezidenti, nze mpangalira Kabule wano. Amasannyalaze tumaze ebbanga tetugalina naye tetwagafunye. Era weebale nnyo gaaka n'emmita twazifunidde ku promotioni. Buli nyumba kumpi n'ey'essubi erimu amasannyalaze owekitiibwa Pulezidenti. Kale wobale kikufiira. Tweyanziza nnyo owekitiibwa n'emmwanyi zonna tuzifunye. Weebale nnyo, weebalire ddala. Kale. Pulezidenti Museveni oye. NRM oye. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Pulezidenti Museveni Omukama akuwangaaza. Kale. Kati ekigambo ky'okulondoola enkola embi ya gavumenti nkyogeddeko ki? Ani ayinza kutuyamba ku ekyo? Ani ayinza kutuyamba? Ow'emabega oli yita eri ebbali oyo omukono oyo.
muleke mwache Sebo President Museveni amanya gange Katongole Moses Kutanyweke nga nva mu batembuzi ne mu bachwezi oyo wakika kyange wanti buwangwa na nono n'olwekyo nsanyuse nnyo okulaba era nabadde n'ekitontome kyange obonzikiriza ekitontome mukko kale Sebo buli abadde tamanyi makulu ga President Museveni amanyage Yoweri nti ye waali ekiseera kyonna tebahabulwa omuwabula gwe mutuma Kaguta yalita era yabadde atutagi muddeyeeka mukomewo Kasambula ye yajja okusambula buli kimu tuddeyo ku buwangwa n'ennono mu batembuzi mu bachwezi mu tuddeyo tusereke bute eggwanga lino n'olwekyo President Museveni wavudde bannanze ekiseera kituuse tulange ekiseera ekipya ekyo tudda ku buwangwa n'ennono ne tujjamu era ne twera ekitundu kyonna ekibaddewo ne tujja e Kakindu tuddeyo tutungirire ekitundu ekipya tudde ku buwangwa n'ennono Sister Nakampi nti ekiseera kimpi tulange amadda g'okuddayo ku buwangwa n'ennono kale n'olwekyo mbadde nsaba nkukwase omuggo guno ogw'enkyukakyuka guweereza abantu bange essebo n'olwekyo kye twabadde twogerako ekindeese kye kino mukama wange nti abantu wano n'obalaba ente ozigaba naye obubbi bw'ente bususse mu Mityana babbanye ente tweyongere okufuna okumanya n'okutegeera muwandiike esimu ya Katongole naye ani anarondoola ebintu byammwe katulabe anayinza kukiddamu ekyo go maaso RPC jangu oyogere ku kigambo ky'obubbi bw'ente ono kasooka mare ono yogera ani asanidde okulondoola ebintu byammwe Oweekitiibwa Pulezidenti amanya n'eddoboozi mpitibwa Kapiteeni Zimula Edward nga nsangibwa mu disitulikiti y'e Kassanda ate nsanyuse nnyo badde nsaba abapaka dakika katono nnyo kubanga essanyu lye nnina Abaganda baliyita lya muuki wa gonja okulaba nti ozze wano. Omwami ayogedde nti obubbi bw'ente bungi naye butandise mwezi gumu nga ennyanja wamala bagitwala wakasenguka kati mwezi gumu abantu 15,000 nga badduka bakyabalondoola obubbi bw'ente. Ffennyini ffe tulina okubulondoola kubanga ababba ente ffe tubazaala tusula nabo tutambula nabo era ffe tulina okubalondoola. Naye nga nkwatako katono Honorable Judith Nabakowa yagambye ku Leeke Wamala. Leeke Wamala ekizibu kyerina yokka gy'obadde osigaza mu Buganda gy'obadde osigazza obululu. Eno Mityana municipality bw'otunula n'olaba Kassanda district eyina Nabagabe ye woman MP wa Nuupu. Kassanda South
eyina Kabuye Franka wa Nuupu, Kasande y'Omakati eyina Honorable Nsamba, bw'ojja mu Mityana municipality mulimu Zaake Butebi, bw'ojja ne Busujju we tuli waliwo Kalwanga, bw'ojja ku district y'e Mityana kuliko Joyce Baagala. Bamaze okukizuula abasajja bazze ku nnyanja. Obukiiko obubadde butwala Leke Wamala emyaka 40 ebyennyanja bakabikyusa emirundi 3 nga bateekamu ebisaanira, era ne balaba nti ku myaka 4 kati wetutuuse ebyennyanja Wamala byeyina byebyo, ne bateekawo amateeka nti balina kuvuba Yinkinya okwambuka waggulu. Naye kati olwaleero twafuna amagye, olwaleero ne Yinkinya twakamala olukiiko weeks 2, olwaleero Yinkinya yena bamukutte mazzi ne bamutwala. Ekirala PDM gy'oyogerako, PDM waliyo police marine, waliwo ne soldiers ng'amagye gajja gatopinga weegali ku Leke Wamala. Era abantu bonna bolina kino ekintu bakireeta nti kujjawo nvuba mbi, naye kiri mu Mityana municipality kubanga yeyina abakulembeze ba Nuupu. Obukulembeze obubadde ku Leke Wamala bonna bubadde bwa NRM. Twakalonda mu weeks 3 nga sife tulonze, bataddeko obukiiko bupya, naye ng'obukiiko bwonna bwa Nuupu tekuliwo NRM n'omu. Ogamba nti bakoze bubi okugoba abavubi ku nnyanja. Ekibi nti badidde baleese eryato lye beetaaga. PDM nange nagifuna n'emyogo n'engifuna otuwa $1,000,000 omuntu eyeetandika asobola okuvuba eryato eryo eribaddeko. Ennyanja ya bisamba, tubeera n'eryato ttono wosobola odisika n'ofuluma n'oyingira ku mwalo n'otunda ebyennyanja n'oddamu n'olisika n'ogenda. Naye kati baleese baagala butimba bunene, eryato baagala ddene oditandika lyetaagisa $7,000,000. Basi mbitegedde kati ogamba nti obwato obunene bwe beetaaga ku nnyanja eno ey'ettosi tebusaaniddewo. Owekitiibwa Pulezidenti kyentegeeza nti amaato ge tubadde nago okumala emyaka 4 ebyennyanja ge tubadde tusaba tubeere nago. Kale genda ennyanja ya Ttosi n'obutimba bwe tububiza Yinkinya. Very good. Kale mwebale okuntegeeza. Your Excellency, I'm Senior Superintendent of Police, Mwesije Vincent, the Regional Police Commander for Wamala Region. Regarding the thefts of our cattle, as the outgoing speaker has said, that is one of the reasons why they are stealing cattle, but most importantly, it's because of the unemployed youth. They are children from us here who are stealing these cows. And the challenge has been us as police not being too close to the sub-counties. But as we talk now, we are rolling out the sub-county policing model. And so far in this region, we have started with three stations per district, rolling out the sub-county policing model because of manpower. But as soon as we get more manpower, we shall roll out the whole region. Kale, omupolisi agamba nga balagira nti wabeerawo abapolisi 18 buli gombolola, ate babeere n'emmotoka n'ebyetaagisa. Kati ngenda kuddayo njogere n'abakulu ba polisi engeri gye twongeramu abapolisi amaanyi. Ate ebyennyanja mbiwulidde ebya Wamala, mugamba nti Wamala yanjawuloko eyawukanako ne Lake Victoria mazzi mawanvu, eno ya Ttosi ya bisamba yeetaaga amaato ag'enjawulo bwe mugamba. Kankomenkereze ne ekyetaka naye ekyokulondoola ani asaanidde okulondoola. Kakati bwe kyatuuka mu CA newankubadde waliwo abaali bagamba nti temutulekere ab'ettaka tukole kye twagala, kati bo nga bano abalwanyi bagamba ekyo kisoboka, obanga n'omuzungu eyeetamanyi bya wano teyakikkiriza, ate kiba kikyaffe ne tulya abantu netulya olukwe mu bantu baffe. So therefore we said nobody will evict the Kibanja person. Era okuva mu CA mu kigo oba bakasemateeka ne kisalibwawo nti kitafuuwe omuntu w'ettaka okugoba omuntu w'ekibanja. Nobody can cut a piece of your Kibanja. Era ne kisalibwawo tewali muntu yenna akkirizibwa kusala ku kibanja kyo.
then the busuru will have a ceiling and it will be fixed by the government. Era mungeri emu basalawo nti obusulu bunaabangako ekkomo ate era bunaateekebwateekebwanga gavumenti yeneteekanganga obusulu obwo yenebanga ebuteekawo. The district council can propose, but the minister of lands is the one to accept. District olukiiko lwa disitulikiti luleeta ekirowoozo nti abantu bandibadde basasula ssente bweziti ez'obusuulu, naye buli disitulikiti ekirowoozo ekyo erina okisindika ewa minisita w'ebyettaka, era minisita w'ebyettaka amala kuteekako mukono okukakasa nti obusuulu obwo abantu ba disitulikiti eyo bwe banaasasulanga. So therefore, really the issue of the land was handled, but because you don't follow up and you don't work with the local leaders to implement the law, that's how you are suffering. Kati yalaba president nti eddagala ly'ekizibu ky'ettaka lyali linogeddwa mu CA, naye olw'okuba oluusi twesuleyo gwa naggamba n'abakulembeze abamu tebajja kutuluŋŋamya bulungi, kyova olaba nti ebizibu by'ettaka nakati bikyaliwo. What they are saying is what they are doing is illegal. Ekyamazima kiri nti kye bakola kimenya mateeka ababagoba ku bibanja. So therefore, I will discuss with the caucus of the NRM to tighten some issues, but there is really no basis why they should be chasing you. President agambye nti agenda kusinkana akabondo k'ababaka ba parliament aba NRM balabe oba waliwo okuddiriramukko aweetaaga okunywezaamu, naye mu kulaba kwe alaba ng'eddagala lyonna eryali lirina okunogerwa abantu ababonyaabonya abantu ku bibanja lyanogebwa, naye terikozesebwa, naye temulikozesezza nga bwe lirina okukola, kubanga ndowooza tebabanyonyola bulungi. Kubanga era abakulembeze tebanyonyola bulungi, temumanyi kiriwo, waliwo ebbanga wakati wammwe ng'abantu ate n'ebintu ebikolebwa ku ttaka n'okubagoba, naye singa byaba banyonyoddwa bulungi nammwe benyini musobola okwerwanako. And with the economy, we are going to put more money in the land fund, with the economy growing. Era President asuubizza nti sente zino ezoogerwako okusasulira abantu ebyapa, bwe tunaagenda eggwanga lyaffe eggwanika lyaffe lyongeramu ku sente, esente tujja zongeramu, minisitule y'ebyattaka ewongerwe sente ezisasulira abantu ebyapa. Now, thank you. Exembayo, omupoliisi ng'olina akabarwako, police woman, your kabarua was for who? Bring it. Ebadayani Yange, this is for whom? It is for me. For? No. Mureke. Give it to that one. Musei, the paper was for me. For you? Yes, sir. Okay. I'm going to read it, sir. Now, Exembayo, njagala kwebaza abaparishi wano batukyaziza ne batuwa ekifo wetukoledde olukuŋŋaana lwaffe. Njagala kubaleetera abanyankole bakiyita omushenga, ekitereke ekya parishi, babampeere miliyoni 10. Bananga obugalo bwa parishi yaffe y'Emwera twagakibiridde Musei amwadde ente ya miliyoni 10. Banange mutwebalizeeko ente father yagyogeddeko ng'ali nawe Musei. Ezo ndala. Eyo ndala
ate amasomero ngenda kubasindikira ente 10 ez'enzungu. Banange amasomero nago bagenda kugasindikira ente 10 enzungu. Tweyanza nnyo tweyanzeege banange bannabusujju mutwegatteko okwebaliza amasomero gaffe ekirabo ekyo ekivudde wa president. Ate about Women Council, no, give it to the now for the Women Council of the district, I will put 20 million shillings in their circle. And the borders, 20 million in their circle. Huh? About ghetto nabo? Yes, sir. Ghetto Jemuli. Nabo umusako ya million na 2. Tweyanza nnyo ssebo tweyanzeege muzeeyi. Muzeeyi waliyo n'ekisuubizo ky'abavubuka abo abavubuka ba Mityana district. Sagala nabako bagenda ku bintegeeza ebirala sagala kwogera bingi nembyerabira. Kati ekisembayo ye LC1 yetaga pikipiki mumpere pikipiki emu. Tweyanziza nnyo tweyanzeege muzeeyi LC1 chairperson nawe muzeeyi asiimye ekidduka kyoyogeddeko akkiriza ogenda kukifuna. Tweyanziza nnyo tweyanzeege bakireese nakyo tweyanziza nnyo tweyanzeege. Kati mwebale mutuwe ennyimba ntono na kwaya. Banaye tweyanziza nnyo tweyanzeege muzeeyi olw'ebigambo bye birungi. Bwe naddayo wali wansi ngenda kukwasa nakampi ekisumuluzo ky'ennyumba tukuba akafaananyi n'abaana. Kale mwebale NRM juu mwebale nnyo mwebale ddala. Tweyanziza nnyo muzeeyi n'aba NRM nabo balina ekibiina kyabwe abakulembeze nga bw'oŋŋambye byonna nja kubanga mbikutegeeza. Bannange tukubire engalo muzeeyi ez'amaanyi. Bannange aba famire ya Sister Maria Nakampi wamu ne Sister muzeeyi abeetaaga. Sisters Kada Jeni president abadde akkiriza bamu entertainingemu n'olwekyo tusabayo ku music sister. Abenyimba muzeeyi akkiriza tufune ennyimba nga 3 abaana ab'essomero mutuwe ennyimba.
Muzeeyi ava kukwasa Sister Ann ekisumuluzo ky'ennyumba wamu n'emmotoka empya gye yamugulidde. Tweyanziza nnyo Sebo Pulezidenti, weebale nnyo, weebalire ddala ebirabo byaffe ebyo by'okwasizza Sister Nakampi. Tweyanziza nnyo, tweyanzeze. Olindeko Sebo nyabo soko olindeko tweyanziza nnyo tweyanzeege wabaddewo omukolo gukyagenda mu maaso tusaba bassebo ne banyabo muzeeyi akwase emmotoka gye yagulidde maama Nakampi sister ekyo tetusobola kukibuusa maaso ndaba emmotoka mugiraba mpya kapyata kawundo sumuzo ky'ennyumba tukifunye naye abafunyemu ffe abantu b'ekitundu ffe tufunyemu era muzeeyi tukwebaza n'ensimbi z'otuwadde n'ebibiina ebirala by'okwasizza okubanga mbireeta byoli nabyo nja kubanga mbituusa ow'ekitiibwa pulezidenti tweyanziza nnyo tweyanzeege weebale nnyo kujja maama tukwebaza weebale kujja ne baganda baffe mwebale kujja